abadde gyeyo magalo ne giwunya egenda maaso tufudde yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakowodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa film egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumiza onyumereza kati eno netandika emanyikiddwa nga Kyakudduse Duncan Kataala ye yagitendeka ye producer waayo entandikwa egenda maaso omulagiri watattibwa ono ng'akoleeza byetulaba omukyalo oli byatunyumiza jajja mutuula ku mukalakaasa wa bitege nga bookeramu omuliro abantu basembereza oba mubaddemu mafuta oba biki wayi ebintu nga bikyuma bulala gwe olwayo kye ne wajja waba okubaluka kw'okubaluka kyonna ekyambo kyeki kibadde awo kibadde ng'olubugobugo ogenda okulira ekintu kiri kye bookyeza katimbu kyabaluka ng'embundu ekibadde gwe obabaddemu mafuta ekintu kyabaluka ng'embundu wandimbuuzizza nze kubuuza nengamba byokye naagwe tolesembeza bintu byabarundi firimu yino ntadde bakabiri tomundoogu kati yagamba bannange ekintu kino oba ekibadde mu mabugo kyekibaluse kwenyonzise bwe kiba kibaluse ate nga miwunyo nkunyumiza ki omusajja nga tannaba kufa yagenda nanaamira nangamba ekintu ekyo tekitulikanga kati kyogambe kitulise mbusimanyi bakisiba nnyo obutafuluma kati oboto byabalundi osembeze byabalundi naawe twala eri oba kyekitulisa okutulika nga mugani bireka bya buwangwa na nnono era yaŋŋamba tekisaanukulwanga kikwatibwe nga kyakwegendereza gwekiwaludde ng'omusibe leka naawe kati ate ono mu byonna yeekaza kuba yalina akabiriiti n'agamba ebintu bino teweeriranyanga abasajja ebintu gye babijja bo babijjawa twaye ebintu byakusaaga busaazi ate omulundi akusinza amagezi vaawo naawe leka bba ono muyinne ng'amugumya ng'amugaa kyetukoze kyamaanyi nnyo era kirungi ddala okulabika nti tukyokyezza kati olwamala okwokya kalyama kalya nze naawe oli yaŋŋambye enjokyenda ogenda okwetegereza akazigizigi kajja kayomba akazigizigi wanjokyeza mpulira n'ebitugu yakookya ebikugunyu kajja kayomba nga bikababuukirira Omusambwa gwasula munnanga ekizibu akazigizigi kasula katabusi abantu bakeera bonna kati dalu abantu bagwanga eddalu abantu ku kyalo ne batandika okugwa ddalu abantu ne batandika okufa nga buli omu waali waafiira banogoka bunogosi ne bagwere kale bw'atandika okunnyonnyola ku ebyo ebyaliwo abantu ndowooza olengera eyafiira mu kitooke
buli omu yafanga bw'ayagala. Byebyo ebyaliwo. Omusambwa ogwo oluvannyuma lw'okugwokya ne gutoloka. Abantu baafa. Abantu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Tunuulira. Abantu baafa bayitirivu. Tugenda maaso. Jukira bino byonna omukyala yanyumya. Kyetwagala okubanga tumanya ludda gye bigwera ne firimu yaffe eno. Katulabe eyafa ayinaamiriza, yafa akunamye, yafa abongose, yafa abotose. Ogenda okwetegereza. Bano ye ng'omusawo gulabika tegwamutuukirako. Sambwa tegwatuukira ku ye ndowooza abasawo gye batya. Kati baatuuka bawuza kiki ekyali kituuse ku bantu. Mirambo gyali gikyuma okukamala nga bw'owulira. Kale buli omu yalaajana. Abaana ab'obuwala baagudde bubi. Kirabika oli yafa avuddemu n'olubuto. Otuuka wano ng'otawaana. Ono eyakwata obubi ensonga buvunaanyizibwa mu nsi kikulu. Obuvunaanyizibwa mu nsi kikulu. Etabbo yali etuuse. Abantu bafudde dda. Abantu abaali bagudde wano baali bayitirivu nnyo. Jajja, obusu bwavudde ku muzeeyi Kalyama. Kati baagamba ekizibu kino oludda awo ekyali kivudde, njagala olabe. Ate nga omukozi wange yali yankuutira tebanga. Era baagamba nti Kalyama yali aleeta obuzibu. Kubanga omusajja yagamba ekintu tebalina kukisumulula tebakyemolerako. Kali kye baali bakoze kyokyo omuliro ne bakyokya ebikugunyu ne bikibabuukirira ke kamanyiro akaleese okufa kwa bano. Abantu baali bangi abaali bagudde. Ono yawulira nga n'amaanyi ag'ekisajja yali takyalina. Kikyagwerawo ddala. Kati bano bonna baatandika okutya nga balaba okufa kuli gye bali. Emiwunyo myereere. Firimu egenda maaso. Labitabu. Kalyama agenda okujja. Nga bamugamba yaleeta obuzibu. Ono bamugamba ayokya ebisasiro. Kati okimanyi bwe wayokya ebisasiro oyokyeramu n'abantu. Muzeeru kwago. Nase akakutuka budde esawa zino kati. Gwe. Nenda sinze. Yayokya ebisasiro. Muzeeru yangamba nti nkyoke. Mwaleese obuzibu ku kyalo laba abantu bonna. Firimu egenda maaso lengera. Naffe tukyaka. Gwe. Aha. Musajja. Ono we yakiraba teyadduka. We guno omusamba ogulengera. Kazigizigi. Zigizigi gwatawanya abantu. Ono. Nono teyali mwangu. Nono. Naguzayo. Nagunyigiriza. Basi. Yagunyigiriza. Efirimu egenda maaso nagunyigiriza bunyigiriza. Njagala olabe. Biggwerawa. Twagala okubanga tumanya luddawa gye biggwera. Kakano ekyaddirira we twatandikira nga bagezaako okulabika nga baziika. Baali bagezaako okulabika ni baziika. Semgoma.
Wanjaja. Sembira wana. Omusambwa kamenya. Eno nyumba yo. Baamala okuzika emirambo gy'abantu. Era omusambwa guli ne bagugalira. Ne baguwa n'omusaayi ne gunywa. Ng'akakala obutaddamu kufuluma. Bino byonna jjajja byabadde anyumiza ono. Obulwadde bwonna obubadde ku kyalo nga buluma abantu oba bwali ku kyalo nga buluma abantu ekizibu kyali kiva ku musambwa ogwo kubanga omusambwa guli gwali guwandwadde kati nga abantu babeera balwadde nga tebamanyi lwaki balwadde bamize empeke baganya okuwona ate ng'okulwala kaali kabonero akakulaga nti gw'ogenda otwalibwa kale noobanga toyanguye walinga ogenda losolamu akaba kakati yamugaaditawo yesaawa tulabe oba kye twaddamu okulwana tusobola okuddamu kikola munnange bannaffe nga bayitawo waliwo abagenzi okutyaba enku bali mu kutyaba nku naye ng'ekyalo kyali kiguddemu ennabe ekyalo kyali kiguddemu ennabe otyaba ositula owuliriza owulidde mpulidde alina kyawulidde kiki kyekindaba kiki ekibadde kindaba kibadde kimulingiza nkubadde akyazaagala naye alina kyawulidde yasiikuka nga jjinja lya butidda guli ekimbe kimunoonya ekimbe yasibira mu kkubo waayo obadde ki waliwo ekimujje mu kibira ayayayayaya ate gwe owumpuguma ki wakawumpuguma Badde ngenda kuluza. sooka ombulire obadde ki Ogudde dalu. gwe Batenjabe. kibadde kijja kisaawa kiwanise kibadde amatanga kuba kyennyuma bannange yerere omusajja omukulu olabika okozesa enjaga sinjaga majaani kale ojota nogamba mbu omuzimu gugoba tonnaguwulira ebyo byadda naawe omuzimu gugobaani kati esaawa zino omuzimu gutambula nga guvaawa olya wowe kiki maama ulira kibooko ulira wowe abadde awakana teri muzimu ura fimbo ulira kibooko ate osduka ng'ojja eno gunkubya nnyi duka ng'odda eri ku mamaayo ulira kibooko eggaali eriwa obaayo ate ogwa wempitira asire wulira kibooko onzise oba sembe mabega gwe bakube nnyo sembamu emabega tugenda mu maaso kaakatuddako ewa maama Kagege. Maama Kagege wazedda ku kyalo ebizibu ebyatuuse ono ssebo kawuuta tabitegeera ye taata Kagege taata kataala taata owalunadi omusiru bagenze ekyambo ne bakibbayo kati ng'agamba abaana babbye ekyambo
ekyambo luwe bakisumuludde twandiddamu okulaba ku mirambo egigwanga enseenene kati maama ora tannabitegeera amanya kati tuba tuli awo ng'abaana baabano bazze abalenzi beekalakaasizzo babanywedde biki ebibali ku matwe baagala omuwala ono kage gagambe kitaawe mbu beeyagala bufumbo nabaki obwo taata tati kintu kiwatuse bana ekintu kyabaatuse omulundi gumu eggulu libwatuse omanye ekivuddeko okubwatuka ye gwe libwatuse oliwa obadde atugenze eggulu libwatuka olieyo ate bano jasitwale twasanze nitubawerekerako ne tujja ne tugamba era katujje tubyogere kati tebamanyi ludda wa kataala waali kuba ye taata akimanyi bulungi nti okubbibwa kw'ekyambo kataala alabika yali n'ekyambo abaana bano bebavuddeko ebizibu byonna betugenda okulabika kati tulaba mugende muleete bannammwe gye bali gasiya kwe kuyitawo bagende baleete bannaabwe firimu egenda maaso balina okunoonya bannaabwe baliwa bayinza okuba bannaffe bali mu bikajjo kati ate bano engoye zaabwe zakekkereza yagatwanisose ne tujjamu engoye nsooka tuyingira ettale kati ono teyekyanze nga bayitawo efirimu egenda maaso abayaayo baba bali mu bikajjo ono gwe maama nfudde kikyo labe tabu Superman mama kakati sebo Kalyama we yaveyo n'agamba mukazi we ekyalo kyaguddeko dannabe sibamu ebyanguwa munnange saagala ebizibu bikusanga oliibwe ate ani ali abantu emisana ngugambye kwata ensawo kakati abakazi baba bagezi olumu musajja engeri jajja nakupakusa ayinza oba ayagala kuwasa mukazi mulala nga ggoba waatera aleete fuluma munnange fuluma genda tujja kuwuliziganya genda bugenzi yamugamba agende naye mwami tonsaliraga awakayima nti agenda kati yamugaa akwate kuba agende tugenda maaso efirimu egenda ng'omukazi amugamba yeeyongereyo ebizibu ebijja biremu musanga mitawaana myereere efirimu abantu batandise okufa mu nfa gyetategeerekeka kumbe laba ettabu lengera engeri gyagudde yagwa bubi kati bano bataddemu engoye eziyingira ettale batere banoonye kataala mugendo nga mubikoole embwe kataala muyite nnyo mwasaba nga bagenda banoonya
Kataala. Ronaldo. Kataala. Bannaffe nga bayita Ronaldo omusiru. Njala ennuma. Ono enjala etandise omuluma. Nga basaatuuka Veyo. banoonya babalaba. Ronaldo. Babanoonya naye nga banoonya babalaba. Ronaldo. Kati banoonya ne bawulira nga n'okwetama bwetamiddwa. Tugambye tubanoonye kati ogenda balekoddeyo bagambe. Wonna bwe babagambye banoonya tebayinza veeno nga tebabalina. Kakooye. Tubaleke. Oba tubaveeko. Batugambye. Ekyabatumiddwa kyabadde kiriya. Ronaldo yitanga. Kataala. Nika tubonabonera. Babayita Muganda wange. ono yawuliranga nokko wakooye. Neka mpita kulula oli muko ne kirona sigenda kiyita. Bale kimbonyabonya. Kataala. Bakanda kuyita nga tebalina kye bawulira. Jangu naye naawe bintu bino byasinga twagenze mu katale singa waliwo ekiriwo kuba kati program twadde twazikoze. Nze bali baganda bange nina osooka omanya weebali. Enkoye nokko ayita baganda mo. Gwe baganda bo bayita nze empoye. Ojja kunsanga wano. Genda obanoonye nze nnindidde wano. N'ebiganda bye. Kati ogenda okudena. Gojiro bayita nenze enkoye. Abalenzi ne batandika okukoowa. Gojiro bayita. Abalenzi batandise okwo. Oye bayitayo. Naawe tugende tubanoonye. Nze nange eri ntyayowa. Firimu egenda mu maaso. Kukakasa nti siddayo. Ono agambye taddamu kunoonya. Ebyokunoonya abikooye. Kati jangu tubanoonye. Genda obanoonye. Oba onoonya weeko obadde ki? Nze kikwatagana ne. Nze nina we mbayita. Ronaldo sikyabimanyi. Ono abikooye. Sikyabimanyi. Ebyokunoonya agambye yabivuddemu. Mirirwa nnyo sooka ombuulire. Kyagala ye lwaki mbalumirirwa. Waliwo okulumirirwa omuntu nsooka ombuulire. Nze okulumirirwa bano nfuniramuwa. Naawe ejja tugende tunoonye banno. Geno ojja kumpa g'amaanyi. Ajja muwa g'amaanyi. Ne naawe jangu wano. Tugende tunoonye banno. Sembera kale wano olabe nkubuulire. Kati ogenda kumbulira kyeno saawa se yakwogera gwe sembera. Lwaki toyagala kusembera? Kale nsembedde. Ne naawe kati tunoonye bali bonna kuva lwe twanoonya tufunyeewo kyansi yino ekyokwekwasa kyakunoonya baabuze era oleme okubaako obudde n'ogamba nti waliwo ekyafaayo mu muwogo. Ekyafaayo kibe mu muwogo wano. Nedda bajja tu. Ekyo naye Kataala tasobola kuwana buzibu bwetu. Ogenda okwetegereza bannange. Ono abaali wano yagaanye okutambula n'agamba ye bamusange. Kumba Kagege n'atandika ekikolwa ekyokuweeweeta laba Kameeme. Kameeme n'awoomerera. Kameeme awoomeredde. Bannange ogenda okwetegereza muzimu kyegwakola Kameeme. Omwala omutuufu wuuno gwefuula ebifaananyi bye gwagala kati. Bano bali ku ttale banoonya. Kati agenda okudda ewa Kameeme.
Kameme ate yazikidde buzikizi omwana yafuna entiisa nadduka. Uli Bananga Nabetabu Kagege jiwunye kagege omuzi omuke gwakola kagege firimu egenda maaso kali amawuuno ebituuse ku kyalo n'alinda bulinzi abaana bange bannemi genda kunnemesa enseeno yamanya abaana be baleese obuzibu kati omuyaya ali wano ne naawe esaawa eno obeerako naawe muno n'otereza weetereza kati nze ng'akuddaka nze mpulira nguleka naawe ekintu kino atereka kireeta mpulira n'akawuka kandi bubi omuyaye mukwekunkumula akawuka ye kunkumula akawuka bali muwogo soko olindeko obwedda tutudde na mutaka okola ki linda mpulira omuliro owulire sigiri sene omagalala kikati oli muntu mukulu tugende nno tebatusanga wano batutumye okunoonya abantu oli mu katemba nakeetika nga woteeka ente mu lufula mwami ono tali mukuwagala byambe ono ndabanga awagala ebyambe ate onadduka ebbagiro ogendo eddakiika 2 naawe teziba nnyingi yatandika nga asaaga akatadde mu kyebayise giribwa kyebayita ebyekivu wala okola ki abadde gyeyo magalo ne giwunya egenda maaso tufudde wuli mwala n'amasuka omuliro gubadde gumiseemu tetujja kusukakaawo badde vamba naffe bakyotera film production mwena abayawagira bina Uganda tubaagala nnyo abali ku channel eno ya firimu ku simu ongerewo kubanga munange ekintu ate mukiwanika ku level eddako eno bwetyo beerabise